Ekitabo kya Yoswa essula esooka okutuuka ku yokutaano. Awo olwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yoswa omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti, Musa omuweereza wange afudde, kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa, okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanoni okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulaati, ensi yonna ey'Abakiiti, era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba weewaliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa, bwe ntyo bwe nabeeranga naawe. Siikwabulire so siikulekenga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga ggwe olibasikiza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo, okwekuumanga okukola ng'amateeka gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono, olyoke oweebwenga omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako, naye onookirowoozangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Si nze nkulagidde, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Yoswa n'alyoka alagira abaami b'abantu ng'ayogera nti, muyite wakati mu lusiisira mulagire abantu nga mwogera nti, mweteekereteekere emmere, kubanga ennaku 3 nga tezinnayita mugenda okusomoka omugga guno Yoludaani okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa okugirya. Era Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase Yoswa n'abagamba ng'ayogera nti, mujjukire ekigambo kya Musa omuweereza wa Mukama kye yabalagira, ng'ayogera nti Mukama Katonda wammwe abawa ekiwummulo era alibawa ensi eno. Bakazi bammwe n'abaana bammwe abato n'ebisibo byammwe balituula mu nsi Musa gye yabawa emitala wa Yoludaani, naye mwe mulisomoka mu maaso g'abaganda bammwe nga mulina ebyokulwanyisa, abazira mwenna ab'amaanyi mulibabeera, okutuusa Mukama lw'alimala okubawa baganda bammwe ekiwummulo nga bw'abawadde mmwe, era nabo lwe balimala okulya ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa bo. Ne mulyoka mudda mu nsi gye mwalya mugirye Musa omuweereza wa Mukama gye yabawa emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ne baddamu Yoswa ne boogera nti, byonna by'otulagidde tulibikola, era buli gy'onootutumanga tunaagendanga. Nga bwe twawuliranga Musa mu bigambo byonna, naawe tunaakuwuliranga bwe tutyo. Kyokka Mukama Katonda abe naawe nga bwe yali ne Musa. Buli muntu yenna anaajeemeranga ekiragiro kyo era atawulirenga bigambo byo mu byonna by'onoomulagiranga anattibwanga. Naye ddamu amaanyi, guma omwoyo. Yoswa essula ey'okubiri. Yoswa omwana wa Nuuni n'atuma abantu 2 nkiso okuva mu Sitimu okuketta, ng'ayogera nti, mugende mukebere ensi ne Yeriko. Ne bagenda ne bayingira mu nnyumba ey'omwezi erinnya lye Lakabu, ne basulayo. Kabaka w'e Yeriko ne bamubuulira nga boogera nti, laba, wayingiddemu nekiro ku baana ba Isirayiri okuketta ensi. Kabaka w'e Yeriko n'atumira Lakabu ng'ayogera nti, goba abantu abazze gy'oli abayingidde mu nnyumba yo, kubanga bazze okuketta ensi yonna. Omukazi n'abatwala bombi n'abakisa ng'ayogera nti, weewaawo abantu bazze gye ndi, naye n'abadde simanyi gye bavudde. Awo obudde bwe bwatuuse okuggalawo wankaaki ng'ensikiza ekutte, abantu ne bagenda. Abantu gye bazze simanyi, mubagoberere mangu kubanga munaabatuukako. Naye yali abalinnyisizza ku kasolya n'ababikkako emiti egy'obugwogwa gye yali ateeseteese obulungi ku kasolya. Abantu ne babagoberera mu kkubo erya Yoludaani okutuuka ku musomoko. Ababagoberera bwe bamala okuvaayo ne balyoka baggalawo wankaaki. Bo nga tebanneebaka, n'alinnya gye bali ku kasolya n'agamba abantu nti, manyi nga Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte, era ng'abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe. Kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu Misiri, era kye mwakola bakabaka 2 ab'Abamoli abali emitala wa Yoludaani, Sikoni ne Ogi, be mwazikiririza ddala. Naffe bwe twakiwulira emitima gyaffe ne giryoka gisaanuuka,
so tewali muntu asigalamu omwoyo gwonna ku lwammwe, kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye Katonda wa waggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Kale kakati mbegayiridde mundayiririre Mukama, kubanga mbakoze bulungi nammwe okugikola obulungi ennyumba ya kitange, era mumpe akabonero ak'amazima, era n'okuwonya kitange ne mmange ne bannyinaze ne baganda bange ne byonna bye balina, okulokola obulamu bwaffe mu kufa. Abantu ne bamugamba nti obulamu bwaffe buligatta obulamu bwammwe bwe mutalibuulira bigambo byaffe bino, awo Mukama bw'alituwa ensi ne tulyoka tukukolera ekisa n'amazima. Awo n'abassa n'omuguwa ng'abayisa mu ddirisa, kubanga ennyumba ye yali ekwataganye ne bbugwe w'ekibuga, naye yabeera ku bbugwe. N'abagamba nti mugende ku lusozi ababagoberedde baleme okubasanga, era mwekwekere ennaku 3 okutuusa ababagoberedde lwe balikomawo, oluvannyuma muliyinza okugenda. Abantu ne bamugamba nti tetulina musango ku kirayiro kyo kino ky'otulayizizza. Laba bwe tulijja mu nsi olisiba akaggwa kana kamyufu mu ddirisa ly'otuyisizzaamu, era olikuŋŋanyiza mu nnyumba gy'olimu kitaawo ne nnyoko ne baganda bo n'ennyumba yonna eya kitaawo. Bwe kityo omuntu yenna aliva mu miryango egy'ennyumba yo ku luguudo, omusaayi gwe guliba ku mutwe gwe, naffe tetulizza musango. Era omuntu yenna alibeera naawe mu nnyumba, omusaayi gwe guliba ku mutwe gwaffe bw'alikwatibwa omukono gwonna. Naye bw'olibuulira ebigambo byaffe bino tetulizza musango olw'ekirayiro kyo ky'otulayizizza. N'ayogera nti wabenga ebigambo byammwe bwe biri. N'abasindika ne bagenda, n'asiba akaggwa akamyufu mu ddirisa. Ne bagenda ne batuuka ku lusozi, ne babeera eyo ennaku 3 okutuusa ababagoberera lwe baamala okukomawo. Ababagoberera baabanoonya mu kkubo lyonna ne batabalaba. Awo abantu ababiri ne bakomawo ne baserengeta ku lusozi ne basomoka ne bajja eri Yoswa omwana wa Nuuni ne bamubuulira byonna ebyababaako. Ne bamugamba Yoswa nti mazima Mukama atuwadde mu mikono gyaffe ensi yonna, era nate abali mu nsi bonna basaanuukira ddala mu maaso gaffe. Yoswa essula ey'okusatu. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka ne bava mu Sittimu ne batuuka ku Yoludaani, ye n'abaana ba Isirayiri bonna ne basulawo nga tebannasomoka. Awo ennaku 3 bwe zaayita, abaami ne bayita wakati mu lusiisira ne balagira abantu nga boogera nti bwe munalaba essanduuko ey'endagaano ya Mukama Katonda wammwe ne bakabona Abaleevi nga bagyetisse, ne mulyoka muva mu kifo kyammwe ne mugigoberera. Naye wanaabaawo ebbanga wakati wammwe nayo ng'emikono 2000 gigerebwa. Temugisemberera mulyoke mumanye ekkubo eribagwanidde okuyitamu, kubanga okutuuka kaakano tetunnayita mu kkubo lino. Yoswa n'agamba abantu nti mwetukuze, kubanga enkya Mukama anaakola ebyamagero mu mmwe. Yoswa n'agamba bakabona ng'ayogera nti musitule essanduuko ey'endagaano musomoke mukulembere abantu. Ne basitula essanduuko ey'endagaano ne bakulembera abantu. Mukama n'agamba Yoswa nti leero n'atandula okugulumizibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri bonna, bamanye nti nga bwe nali ne Musa bwe ntyo bwe nnaabeeranga naawe. Era onoolagira bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ng'oyogera nti bwe munaatuuka ku mabbali g'amazzi aga Yoludaani munaayimirira mu Yoludaani. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti mujje wano muwulire ebigambo bya Mukama Katonda wammwe. Yoswa n'ayogera nti ku kino kwe munaamanyira nga Katonda omulamu ali mu mmwe, era nga talirema kugoba mu maaso gammwe Abakanani n'Abakiiti n'Abakiivi n'Abaperezi n'Abagirugaasi n'Abamori n'Abayebuusi. Laba essanduuko ey'endagaano ya Mukama w'ensi zonna ebakulembera okusomoka Yoludaani. Kale kaakano mwerondera abasajja 12 mu bika bya Isirayiri, buli kika omu. Awo ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ya Mukama w'ensi zonna bwe biribeera mu mazzi ga Yoludaani, amazzi ga Yoludaani ne galyoka gaggwaawo, ge mazzi agava engulu ne gayimirira entuumu wamu. Awo abantu bwe baava mu weema zaabwe okusomoka Yoludaani, bakabona basitula essanduuko ey'endagaano nga bakulembedde abantu, era basitula essanduuko bwe batuuka ku Yoludaani, ebigere by'abakabona basitula essanduuko ne binnyika ku mabbali g'amazzi, kubanga Yoludaani gwanjala ku ttale lyagwo lyonna mu biro byonna eby'amakungula. Amazzi agaava engulu ne galyoka gayimirira ne geetuuma entuumu wamu, wala nnyo ku Adamu, ekibuga ekiriraanye e Zaresaani, n'ago agakka ku nnyanja ya Araba, ye nnyanja ey'omunnyo, ne gaggweerawo ddala. Abantu ne basomokera awaliraanye e Yeriko.
bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne bayimirira ne banywera ku lukalu wakati mu Yoludaani, Abayisirayiri bonna ne bayita awakalu okutuusa eggwanga lyonna lwe lyayitira ddala mu Yoludaani. Yoswa essula ey'okuna. Awo eggwanga lyonna bwe lyamala okuyitira ddala mu Yoludaani, Mukama n'agamba Yoswa ng'ayogera nti, mwerondera abasajja 12 mu bantu mu buli kika omu, era mulibalagira nga mwogera nti mulonde wano wakati mu Yoludaani mu kifo ebigere by'abakabona mwe binyweredde amayinja 12, mugasomose mugasse mu kisulo kye munaasulamu ekiro kino. Awo Yoswa n'ayita abasajja 12 be yateekateeka mu baana ba Isirayiri mu buli kika omu. Yoswa n'abagamba nti, mukulembere essanduuko ya Mukama Katonda wammwe wakati mu Yoludaani, musitule buli muntu mummwe ejjinja ku kibegabega kye ng'omuwendo ogw'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ako kaba kabonero mummwe abaana bammwe bwe banaababuuzanga mu biro ebigenda okujja nga boogera nti amayinja gano amakulu gaago ki? Mulyoke mubagambe nti kubanga amazzi ga Yoludaani gaggwawo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yayita mu Yoludaani, amazzi ne gaggwawo, era amayinja gano galibeera ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri emirembe gitaggwaawo. Abaana ba Isirayiri ne bakola nga Yoswa bw'abalagidde, ne balonda amayinja 12 wakati mu Yoludaani nga Mukama bwe yagamba Yoswa ng'omuwendo ogw'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe guli, ne bagasomosa ne bagatuusa mu kifo mwe baasula ne bagassaawo. Yoswa n'asimba amayinja 12 wakati mu Yoludaani mu kifo ebigere by'abakabona abaasitula essanduuko ey'endagaano mwe byayimirira, era weegali ne kaakano, kubanga bakabona abaasitula essanduuko baayimirira wakati mu Yoludaani ne kituukirira buli kigambo Mukama kye yalagira Yoswa okubuulira abantu nga byonna bwe byali Musa bye yalagira Yoswa. Abantu ne banguwa ne bayita. Awo abantu bonna bwe bamala okuyita, essanduuko ya Mukama n'eryoka eyita ne bakabona mu maaso g'abantu, n'abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne bakulembera abaana ba Isirayiri ne bayita nga balina ebyokulwanyisa nga Musa bwe yabagamba. Abantu ng'obukumi abeeteeseteese okulwana ne bayita mu maaso ga Mukama eri olutalo mu lusenyi olw'e Yeriko. Ku lunaku olwo Mukama n'akuza Yoswa mu maaso g'Abayisirayiri bonna, ne bamutya nga bwe baatyanga Musa ennaku zonna ez'obulamu bwe. Mukama n'agamba Yoswa ng'ayogera nti, lagira bakabona basitula essanduuko ey'obujulirwa okulinnya okuva mu Yoludaani. Awo Yoswa n'alagira bakabona ng'ayogera nti, mulinnye muve mu Yoludaani. Awo bakabona basitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe bamala okulinnya okuva wakati mu Yoludaani, n'ebigere by'abakabona ne birinnyibwa ku lukalu, amazzi ga Yoludaani ne galyoka gadda mu kifo kyago, ne gayanjala ku ttale lyago lyonna ng'edda. Abantu ne balinnya ne bava mu Yoludaani ku lunaku olw'ekumi mu mwezi ogw'olubereberye ne basitula mu Girugaali mu nsalo ey'ebuvanjuba ey'e Yeriko. N'amayinja gali 12 ge bajja mu Yoludaani, Yoswa n'agasimba mu Girugaali. N'agamba abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, abaana bammwe bwe banaabuuzanga bakitaabwe mu biro ebigenda okujja nga boogera nti, amakulu g'amayinja gano ki? Ne mulyoka mutegeeza abaana bammwe nga mwogera nti Abayisirayiri baayita mu Yoludaani muno nga lukalu. Kubanga Mukama Katonda wammwe yakaliza amazzi ga Yoludaani mu maaso gammwe okutuuka bwe mwamala okuyita, nga Mukama Katonda wammwe bwe yakola ennyanja emyufu gye yakaliza mu maaso gaffe okutuuka bwe twamala okuyita. Amawanga gonna ag'ensi galyoke gamanye omukono gwa Mukama nga gw'amaanyi, batyenga Mukama Katonda wammwe emirembe egitaggwaawo. Yoswa essula ey'okutaano. Awo bakabaka bonna ab'Abamoli abali emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebugwanjuba ne bakabona Abakanani abali ku nnyanja bwe baawulira Mukama bwe yakaliza amazzi ga Yoludaani mu maaso g'abaana ba Isirayiri okutuuka bwe twamala okusomoka, omutima gwabwe ne gusaanuka, so nga tewakyali alina omwoyo mu bo olw'abaana ba Isirayiri. Mu biro ebyo Mukama n'agamba Yoswa nti, weekolere obwambe obw'amayinja okomole nate abaana ba Isirayiri omulundi ogwokubiri. Yoswa ne yeekolera obwambe obw'amayinja n'akomolera abaana ba Isirayiri ku lusozi olw'ebikuta. Era eno y'ensonga eyabakomoza Yoswa. Abasajja bonna abaava mu Misiri, abalwanyi bonna ne bafiira mu ddungu mu kkubo bwe bamala okuva mu Misiri. Kubanga abantu bonna abaavaayo ne bakomolwa, naye abantu bonna abaazaalirwa mu ddungu mu kkubo nga bava mu Misiri nga tebakomolwanga. Kubanga abantu bonna abaavaayo ne bakomolwa, naye abantu bonna abaazaalirwa mu ddungu mu kkubo nga bava mu Misiri nga tebakomolwanga.
kubanga abaana ba Isirayiri batambulira emyaka 40 mu ddungu okutuusa eggwanga lyonna be balwanyi abava mu Misiri lwe lyaggwawo kubanga tebaawulira ddoboozi lya Mukama. Mukama be yalayirira obutabaganya kulaba nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okugibawa, ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. N'abaana baabwe be baazaala mu kifo kyabwe, abo Yoswa be yakomola kubanga baali si bakomole kubanga tebaakomolerwa mu kkubo. Awo bwe baamala okukomola eggwanga lyonna ne babeera mu bifo byabwe mu nsiisira ne bamala okuwona. Mukama n'agamba Yoswa nti leero njiringisiza ekivume kya Misiri okukibajjako. Erinnya ery'ekifo kiri kye lyava liyitibwa Girugaali ne kaakano. Abaana ba Isirayiri ne basula mu Girugaali ne bali okuyitako ku lunaku olw'e14 olw'omwezi olw'eggulo mu lusenyi olw'e Yeriko. Okuyitako nga kuwedde ku lunaku olw'enkya ne balya emmere enkalu ey'omwaka ogwakaggwako, emigaati egitazimbulukuswa ne kasooli omusiike ku lunaku olwo, ne maanu n'eggwaawo enkya. Bwe baamala okulya emmere ey'ensi ey'omwaka ogwakaggwako, abaana ba Isirayiri ne bataba na maanu nate, naye ne balya ku mmere ey'ensi eya Kanani omwaka ogwo. Awo Yoswa bwe yali ng'asembedde e Yeriko, n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era alaba nga wayimiridde omuntu okumwolekera eyalina ekitala ekisowole mu mukono gwe. Yoswa n'amusemberera n'amugamba nti, oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe? N'ayogera nti, nedda, naye omukulu ow'eggye lya Mukama ntuuse kaakano. Yoswa n'amufukamirira mu maaso ge n'asinza, n'amugamba nti, Mukama wange agamba atya omuddu we? Omukulu ow'eggye lya Mukama n'agamba Yoswa nti, yambula engatto yo mu kigere kyo kubanga ekifo mw'oyimiridde kitukuvu. Yoswa n'akola bw'atyo.